Omukyala Barbie Kyagulanyi muka Bobi Wine yeenyumiriza munnange ate mu muwala we Shalom Namagembe olw'ebirooto bye oba munnange ate ebiruubirirwa bye eby'okubeera munnange ate omusawo ate omutendeke esayidi eno. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kannyabo kabadde so fine bye ngenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo so ng'ate Spice Diana kw'ossa ate munnange ate ne mukyala Luzi beeguddeko ekibadde mu katambi kibadde kikambwe so ng'ate sindi mu maaso awo awoomeddwa munnange ate amapeera pampita Geminati nsinza ku Geminati Yugi nga bwe nkutandisiza munnange kaakati nno Shalom Namagembe mu kaseera munnange ate ke yasomerangamu emisomo gye wabula mu luwummula mu holiday baamubuuzanga nti nno ki ky'ogendanga okukola ki ky'oyagala. Nakyala Barbie Kyagulanyi ng'abuuza munnange ate muwala we teyamanya nti omwana alina munnange ate ebirooto bye era nga ebirooto bya Shalom Namagembe byali bya kubeera musawo. Barbie Kyagulanyi okusinziira ku statement gy'akoze ku bifaananyi bino by'atadde munnange ate ku Instagram agambye n'agamba nti nno nkwenyumirizaamu munnange ate Shalom Namagembe tewangiwaayo ng'abaana abalala. Omanyi mulimu abaana nga bwe kituuka nti nno holiday muganda wange afuuka kirala naye Shalom Namagembe ye yalaga nti nno alina munnange ate ebiruubirirwa bye mu biseera eby'omu maaso abeere nga alina munnange ate ekintu eky'enjawulo ekigenda okuyamba abalala ate ekigenda n'okukyusa obulamu bwe mu maaso kyekyokubeera nga yalonda munnange ate okusomerera eby'obusawo. So ebifaananyi bino nga bw'ogezaako okulaba okusinziira n'obukumba bw'abadde ayambadde bukulaga nti nno mwana muwala munnange ate omusawo awedde munnange ate emirimu nga bw'ogezaako okulaba ku bifaananyi ebyo bibadde bikutte munnange ate akati ku social media. Shalom Namagembe twagala munnange ate omwagaliza munnange ate ebisinga ku ekyo ky'ayagala munnange ate okufuuka. First, I will palpate for a vein. Smooth entry at a 30-degree angle. Perfect angle. Excellent work. Thank you. Now we watch the tube fill. First, I will palpate for a vein. Smooth entry at a 30-degree angle. Perfect angle. Excellent work. Thank you. Now we watch the tube fill. Mu nsi eno Uganda eside eyo so nga nkwongeddeyoko ku Spice Diana kw'ossa ate ne mukyala Luzi beeguddeko ko wano mu katambi. Babadde mu kuyimbayimbamuko kw'ossa munnange ate n'okusaakaaza nga bali munnange ate ku lugendo lwabwe lwe babadde munnange ate boolekera. Waawo ate munnange ate nkwongeddeyo ku Sindi Sanyu mbadde simanyi nti nno awoomerwa munnange ate amapeera bw'ati. Abadde munnange ate mu kubeera nga alumaalumako ku mapeera gano mu katambi kano kabadde kakutte munnange ate akati ku mukutu ogwa TikTok.
mwana muwala munanga ate Cindy. Making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna just bitwekere kasita obeera ng'osubscribinze.